Okay, kwaniriza ku celebrity track waliwo kyempulira najibu ekikomawo kwaniriza ku celebrity track extra UG ogamba otya omulungi atulaba lunaku olwaleero lwanjawulo nnyo era nkomyeyo ne musajja mukulu wadda netakiriza nti wadda okitegeera wadda netakiriza nti wadda kamera nina nyingi wano ntunula mweno ntunula mweri kwegamba tuli awo tutandikidde nakolenda ku TikTok nga weera nade niragalagamu no kweragalagamu kuba because byange si bibyo bibyo mugama wange ochadde buchazi bibyo kale agwe atulaba nako olwaliro kyanjawulo nnyo nokubanga otwegaseeko celebrity extra UG ogamba otyo mulungi atulaba olwaliro natera nkomine musajja mukulu kimvinvi MC password straight out as Spark TV nga yava ku Munu TV nebo takigatta ko bona woli gwe nina yona ko olwaleero njagala ensonga zino tuzikwasaganye bulungi nnyo yesebo nenga ogamba otya ndi bulungi divorce ogamba otya abakola ku TV muba nnyo smart yesebo fabadda bava mu TV ne tudda mu buntu tulinga bwe tuli ne muyina ki ne kati ogenda gatta ko ki tetulina ffe tetulina agambi ffe tetulina kye tulina ambuuza kuba kyobadde ngendo gatta ko kimanyi wakingambi nga tunagenda mu kamera ate simanya mu basimanya temubona ssente muli mweriba oku TV mufuna ssente nze singa sambalanga gwe ye mukama wange nze ndiye n'omukantu yesebo singa nyambalanga gwe muzeeyi bwayambala bisweta linga agenda ku nnyonyi atambulamu ekenjawulo kiriwo nti gwe oyambadde bulungi kyemanyi oyinamu ku ssente alhamdulillahi Allah akwadde nsaba nange azinyongerere ddala tobenga tutambulira ddala bulungi divorce matovu nasemba nakulabako ko mu katale k'ekibuye ng'okyali mmengo wali wadde ogamba ki yaza divorce matovu nedda kisoboka nze okujja ku kamera kale tukireke bino ebintu byange yesebo ebintu byo divorce nabo naberanga tulangira nnyo buukyo n'ebintu byange teoli kunnangira ng'ozze wano ojja kuninda nga nze ewamu ku spa kyovola natambule ne tripod yange ojja kwerecordinga naye nga ogamba otya MC password bulungi divorce kansubire naawe oli bulungi kale kaviri kosala ke bayita batya akaviri kanene walo yange mbo kaviri kakatikkiro sikake akaye kalimu ate bunene webuti nva ku kyokusongola waggulu naye erinnya bino byemusa ne kakkirire ne weekateekateeka neno kajjayo tekatemera wano kati wakaire kaani aka kaviri nasemba obana twali mu kyale ngalo niga akasala mu kyalo kambuzi wavadde mu kyalo navaayo nasomera mu kibuga mu kyalo navaayo dda nasomera Mityana kusinga SS omanyiyo wagamba Mityana wasomerayo Mityana twasomerayo aliwa namukozi wabiranga batasoma nenga bayaye just yali awo mwaja ku kisawe kusaza utasomerayo ngaba naso kuva ku gate mpaka ku kisawe munda omuti gwali awo negwe abaana basomere namukozi dale soya fujjo sumuyalinga ya fujjo kati ogambye wasomera mu kibuga nasomera ko mu kibuga Mityana ekibuga Mityana nasomera ekibuga naye Mityana ningo kikingo tuyananyo ate bugo mu dwene tuteka ko esi kweri gwe omusajja esi wali wobadde weekuba gano mataala kyembuza kiri kimu ogenda kubeera nga atotwegeza nzenga nedda teka ko esi owasajja bampenze fani yiri bateke yange leka njongereko speed esi naye gundi kwotuyanire neraliikiriza leta ndabe kanjitekeko n'obunyogovu weyongere zinga ono jahongo otaddeko gundi ne eseri munna inte esinga rena ne 16 kaliteke kubeze ndo betuveyo kikibaga tuddemu tubidde mbuto nedda tetubiddamu ssebo owaye onako olwaleero tuli ne MC password mu ngeri ey'enjawulo era nga bulijjo olunaku olwaleero emboozi tunyumya ku byaffe bya bulijjo obulamu bwa bulijjo tewaliwo mbu ate bebe kuli yakoze bwati kati bwewaveeyo mu kyalo noyingira ekibuga Kampala ogamba basomera Mityana town esi otaddeko esi ngitaddeko najibu esi ataddeko nawe najibu alinga mukamawe sobe naveeyo nenzija mu Kampala nasomera kusinga oya kunyumiza mbozi ki ye Mityana yawa yinga masoka nomulinga nze golozi oba toli wone najibu sawa namba ngandi okay neboze mpulire bugo mpulire amfa wallahi nze chakuyana wallahi soje mbadde najibu wada ndebo enti bwa wallahi boze ne bitu bichuka maso ganuma mpuya njagala kaba sibitegeera ngache kikabi I don't know natugende maso njake irampola chaka pressure zinyemu
nge mazima pressure manyi na muko that pressure ziri nyemu nasomera kusinga SS nasomera kusinga SS senior 1 mpaka senior 3 nje nasomera singa SS kati omala ojjawa nyenzi je mu kinawaawo era kumpi lugudo lwero yes ero isembera ngira mu kibuga nezija mu kinawaawo ne mara senior 6 wasomera kuba senior 4 paka senior nasomera paka senior 6 we nali nsomera yeah awo ne wali ku basale wali ku ki basale yalate ku singo yo musajja oje abawa yo musajja oli gwe yaje tuwa MP naye nga atefe banako abatamanyi mbeera ntuufu twali banaku nnyo emirundi gyonna mu high school omanyi tutera mu masomere okola ye ebintu nga gwe yabikola n'otunulako emabega noga badda wano storage kati nze mu high school ekintu ekisooka kye nasooka okukola kyenzijukira nga nakikola nali kusinga SS senior yakomeka nakola erinnya mu high school kusinga nga ndi mu senior esooka walikola otya nagenda kati nga ndi mu kujjukujjo omwana asine nobeera nga oli mu kujjukujjwe nava mu primary nga nina eddalu bwe nyingira senior esooka kusingo nemba n'eddalu eringi mpitoba okujjukujjo nensoma first term neggwa senior 2 nkomawo bwe nkomawo mama ndeetera emberenge yali vidi nga yankeera vidi bwe yabeera vidi yali yaleero then kati enkeera bwe buto mama nga aleeta emberenge zaali nnyingi kati nga ntoloka ku ssingo nzijja no ku musaalaba omanyiyo mmanyiyo ku musaalaba gadde wabigalo tuba tukomawo nga mpuya njagala genda manju okitegeera mu bufunze kangambe ekidumu kikola ki nga kinkwata kati katugenda bwe nga tubuuka ekikomera tudda mu ssomero tudda mu ssomero twasana ddo mbazigadde ng'olina sigala bwe tukompawundi kati toyi z'abalenzi ku ssingo zabeeranga wali ddoomu kino oyinza kiwakana abaana basingo banaakala bajja kukugamba anti nawaluka mu mpale ku asembo nga abantu abaana bana bawulira essomero yalina abaana 10 ngezi kati ku ddoomu nga wali waggale basibawo n'akageeti baggalawo ne geeti abaana bano beera mu ddoomu wawaluka mu mpale ng'abaana bonna balaba ku paredi anti musomesa tulaba nga tubuuka ng'oli mu senior 1 babita Mr. Katongole abaana basinga bamanyi mubuuzi abo bala alimu nga tuli bulala Chakala nva ku oyo akalala akavubuka pastor noyo muveeko sibitoka omubuuza Mr. Katongole yatwegera nga tutolose n'atuyita ku asembo kanatweka ku asembo yabeerenga kabo veranda waggulu abaana nga bali wansi bwe yatuyita kabanga katuuti nazze nfa waliwo olumiddwako ekidumu singa owulira amazima gali nti ofa okufa okwa ddala olugenda mu ntoyi z'abasomesa ez'abasomesa zennyini olaba wali ng'ejja wakulamu wali oyingira mu lukuubo n'ogenda mu y'abasomesa n'omalayo n'ogenda mu ddoomu y'abalenzi n'odduka mu ttoyi zaffe ne bandeeta ne batteeka wano kwavera ne batandika otuwozesa nga mpulira nfa namugamba nsitansaba nfe nankuba oluyi naye nga mpulira namugamba nfa nempaluka musomesa yakko oluyi n'owaluka mu mpale yankuba oluyi nempaluka abaana nga balaba girlfriend kange bali Mr. Katongole ye musajja akyasinza okuba kusinga SS era bonna bamumanyi akyaliyo I don't know naye nga emyaka ng'ebiri mabega yali gyali yakukuba nempaluka mu mpale naye nga ndali sita kusinga SS ngoyokira sita senior 2 kati wala kyana bakita kiwiriba wiriba kati nga banjula yula nga ne balowooza basomesa bata ne bagamba balwadde bulwazi ne batwala mu ddoomu kiwiriba ne kintu erinnya Kaberenge obigwe na pama yalimu emberenge erinnya lyatambula emyaka gyonna gyamala kusinga bapita Kaberenge naswala taamu na kyogamba bamulaba bannaza n'okunnaza kyenakwa nezirisa bwe nawaluka nenezirisa okusobola okusikanga nti bannange kiguddewo bulwadde nandiwozeza tewepyeredde bwepyereza nalina girlfriend bali mutaliriyani ngera tweyagala ninga ngenda kukola ntya kyenakwa nemagamba nalwadde okitegeera bantwala mu ddwaliro kati nansi yali musikibe nemugamba mazima gali nti mbadde nfa ne ripooti gifulumye ng'obagamba omwana ono mulwadde nzireke ekanswadde wagamba nansi wesomero yes musikibe namugamba nansi ekituufu kiri nti nva toloka naye mbadde nfa nirikosala nga sirina kasiba mbiro sitole yaddala abaana basinga bagimanyi omusomesa akupa kidde oluyi lwali lumu lwali oluyolu noywa naye nga nali nafudde dda newepyera yes ne bantwala mu ddoomu ne bannaaza kiwiriba nekintu erinnya Kaberenge era ku ssingo baali bamanyi erinnya Kaberenge navayo nga bampita Kaberenge naye nga lyava kwepamira
kusinga ese wafuluma mberenge ya nafuluma mberenge wali wamira mirenga makerenda ngabo omanyi divorce nze kidamu kugamba nti fe tuli bana babanako lwakuba abana abanako abange nanga masomero nga tumanyi nnaku yaffe ndi bazadde baffe okutusalira ku video batweteranga ffene mberenge ebintu bwe bite bikalubu ebyangu ngokufuna mu kyalo bye batuleteranga so bandeteranga emberenge bandeteranga ffene kandoza bwe nali nnyo olubuto lukola ki lutabuka obo kitegeera olubuto ne lutabuka nenkola embeera bwetyo eyaliwo najibu soko jola bona garati kitegeera embeera bwetyo yakola ki embeera yaliwo kusingo kyankola nnyo erinnya nekyanyongerako erinnya ku ssomero nirwe kiranga atendi sitawama kaberenge yes kaberenge kati awo ku ssomero senior 2 omusomesa amaze okuwutula olinawo girlfriend bamitalirian tukyayogera ne kati nyinawo girlfriend mbeera naye mbadde naye tweyagala nnyo twatolokanga nnyo atugenda mu kirabu waliwo kirabu kita audio kirabu nabwe gita ambiance yaliyo ambiance mutiana yes atoloka nnyo nenga kale obulamu bwaffe ku singo bwabeeranga bwafujjo butamanya nnaku nti twalinga ku basale oba nalinga ku basale nenga nze atoloka nze waddalu bankwatira mu misango era ku singo bangobayo bugubi musango ki ogwasinga ogwali omunene ku ssomero gwe wali ozizaayo nga emyaka eyo gye nalimu nali kubeka polinga nalina omuwala omu nenga mutolose ekiro 8 nga mu kirabu era lumunzijukira twagendako mu kirabu eyo ambiance jukira kirabu eyo ziri mu godown ez'emityana kati nga n'abakirabu bamanyi nga ntolosa abawala baalinga 100 kusinga esesi mbatwala batunda mu kirabu naye nga ndi mwana muto bwe mbatolosa kati lumunzikirira nsooka ngene mbaze ekiriyo bwe ntuuka bwe nzikira kumba abasomesa baffe balina emmeeza awo oshegedde nga boona abagwamu bwoti kati ntuuka nenkola bwe nti nsobole okubula Katongole nankwata bwati musomesa era yakuddamu eyakukuba neweepyera sibo nankwata bwati nangamba tuula ne banywa bbiya ne banywa ne buzuka sanga 8 ne banvuga ne bandeta ku ssomero ne bakubisa asembe ekiro ekyo ne bagaba ekisulo mwenna mujje wavanga mu kisulo gye wali otoloka njogera kubya kisulo nogenda mu bbala nengera mu bbala kona ambiance gye bakolanga waggulu gikalina waggulu ne wansi okitegeera abo bawusa bebbala ebiseera bwe ngali bamanyi bampita yanga nga ngenda ne mbaleetera obuwala kale ebiseera ebyo ate bayithawo amasomero ga sekendari gano gononamuko ku baana okitegeera kati twatolokanga netugenda mu kirabu natokesera nga bamanyi musajja yankwata nantwala yankuwa emigo nga 12 Katongole yali akuba Katongole yakuba emboko kusinga SS njogera ku musajja akuba emboko yakubako omwana emboko n'avunda wano ani gakuba nakuba tereera nga kugalamira bwoti terero zimanyezo tokwatayo nakuba nga akujja muno mpaka wansi kati yali mu mbeera ki Katongole gyali naye ate yanyamba kubanga Katongole n'okungoba kusinga SS nali nyononese nnyo nansula mu kirabu negomba beera DJ najja ne bakubya nsembo nagamba Isaac todanga wano ne bwolida tulireta poliisi naye fujjo lingi kyekakubya kusomera okutwala abaana tulosa abaana batwala mu kirabu kyangobya kubanga abayitako ne mamange ku vidi Katongole nankuba emiga abazadde ne bakwanya ne bamugamba omwana muleke jamutta nali ntaka natukesanga ntaka Katongole ne kati nga ndiwo nino nga nkola nga mulota nga ntya ebyaddala yani kake kintu eki nali mutya nnyo yakukuba ate nga mugwa wala osomesa bayine gwisa kati bayenda commenting abatubuulire Katongole jali Katongole kusinga SS bamumanyi wabakyali osimanyi nakwati bangambe somero balitunda naye balitundira nasigala nga mwali Katongole yakubanga emboko ate waliwo omuntu osomesa nga ayina eggwiiso nze lumu nali mbuuka ekikomera natolokanga nnyo nebitaliimu kati mbuuka bwenti ngweyubwe paba nagwanga wano ngaaliwa nali kusimu bwati okitegedde wabuka ekikomera yes kati nga omanya asomesa aidwa mukaaga yesigamya ali kusimu ye bwati ali kusimu kati ze saamulaba nasakereribba olwagwa bwenti nenkola bwenti nga Katongole ayimiridde awo nakaabirawo nga takubye nga tankubye abo nabasinga bakimanyi Katongole nga bwakwata nagamba ne bamugamba nowaba aloose nawe twamulina omusomesa
Katongole yali akuba embooko divorce. Katongole yali akuba embooko. Twamuna omusomesa nga ne mu kirasi yaffe tasomesaamu. Nenga bukiseera ky'okukuba bwe kituuka. Webale nnyo. Abasomesa. Ezo kirasi yali tazisomesa. Ng'atandika ku siniya yakusatu. Naye ng'essomero yayita Katongole. Katongole yajjanga mu ddomo kusala embiina okimanyi nga tosomye. Nagendako nga tusomye abaana twali twagala kusoma. Katongole najja. Ne ambulance n'engoye n'engenda mu ttooyi. Awulira? Naakujjayo ng'oli bwereere nakkuba emiggo ng'oli bwereere. Oye Katongole. Nga mbeera mukolimira. Katongole yankuba embooko. Katongole yatukuba embooko. Era bw'ogenda emitala n'obuuza bannaye singa eseesi. Omusomesa Katongole mumumanyi. Bagamba Katongole yali akuba. Naye ate nze kyendi yannyamba. N'okungoba ku ssingo yannyamba. Katongole girlfriend oluleka wanga bakugobye. Namulekayo girlfriend naye we navaayo n'afunayo boola. Kusovera abanagamba nze b'emukwano tombuulira. Yakumenya omutima. Teyammenya. Teyali laavu ya ddala nnyo. Eyamenya omutima yono gwe nakunyumizaako oluli akatono. Aliwa. Ku ssomero bwe navaayo eri nenzija ku ssomero wano mu Kinaawa. Nenfunayo omuwala bali bamuyita Maria. Tatu ze nakulaga. We wamwekuba nako. Namwekubako tatu. Same. Nasooka ne mwekuba nga neekubisa campus. Yo ku ssomero ebyo. Campus. Eyebera mu seeti. Omwana agikwata n'atandika. Musooka olwalamu awo. N'agikuba nga nnene omutima n'ateekako n'akasaali n'ateekamu I love Maria. Ku mubiri gwo? Ku mubiri gwange ku guno omukono. Tekyammalira ne ŋŋamba omwana ono mwagala nnyo. Nengenda. Olwo wali mu kirasi ki? Senior 3. Nga naakagendawo. Era navayo mu senior 3 nenzija wano. Kinaawa? Yes. No, watuukirawo n'ofunirawo girlfriend. Ate kati ate we najja ate nali kabejja. Eri nali w'amaanyi naye ng'abagezi bangi. Wale abantu olaga divorce ng'abagezi bangi. Eri nali w'amaanyi naye ng'abaserebu wali oligani baleta pesti akabondo kange wale gwe bayita kamoocha wale gwe bayita mu China bantu bangi abali nga b'amaanyi. Naye nzijeno nga nze afuga. Ng'oli star. Damalawo omwaka gumu. Bwe malawo omwaka ogumu kitegeeza abantu bonna baali balina beera wansi wange. Nenfugira information minister. Nga mawulire nze agasoma kwa asembo. Okiwulira? Nenjagala Maria nitweyagala yanjagala nnyo nga tusoma. Nemwekubyako ttatu kubanga abawala abazibu sebo yo yagenda okukubya ttatu yange yekubako just I. Ye yagiye kubawa. Ka I. Sima bategeza Ivan. Gwe omuwala gwe wayina. Wamwekubako ttatu ku mubiri. Wano na wano. Nzirina. Kati yebo yagenda okwekuba ttatu hiyo. Ka I we kati. Nemugamba onjagala nnyo ate onangamba olaba kino kitegeeza Isaac. Kati nali mwagala nnyo sasa okakitegeera. Bwe yankyawa nga bangamba nedda ewaabwe Masaka yine ugali bamuyita Ivan. Kati sebo nze nga kiŋŋamba mbweno ayiye gwe kumbe Masaka kitegeeza Ivan nze Isaac. Yakugamba nti ayiye gwe. Kumbe kitegeeza Ivan we Masaka. Bw'omaze omwekubako wenna ku mubiri. Mwekubyeko nzenna. Tumala okusoma. Sinda 6 ngimaze naye n'amala. Bw'amala nga omanyi avubuka tupanga tugamba kamuwase. Okitegedde agende waba balimerime ngenda ku kampasi omanyi ebyekivubuka tubipanze byonna biwedde nga jjataamu esooka ng'abeera nange. Okitegedde mpakisa akazigawo kali kamitwalo 7 emutundu awo taliko beera ffena nga bwavaawo bagenda n'asomesa naye nga yalimba nti asoma. Taamu endala addayo nga bwawummula abaana baba bawummula. Awo wonna walya. Taati wambi bakola byonna. Yali mukazi wange ge mazima. Oli omuwasizza? Nali mwagala. Si girlfriend bana tusanze musumano yagalamu. Maria nga tweyagala. Kati Maria kumbe bwe yagenda ngeye Masaka. Yafunayo omusawo. Omusawo? Nga omanyi family member amalwadde n'omudduka mu ddwaliro n'ofunayo omusajja omugaga omusawo. Kati nkuba simugamba Maria nga todda tamwetandise kumawo. Ndeka ndi busy. Titi red flag ntandika okuziraba. Ozirabirawo? Divorce nali mwagala. Nga nesitula. Ogenda waabwe? Yesebo yali yandagawo. Kati nga ngumikanga nga ngenda zali sawa nga 3. Nga nkeera ku macha nga ngenda ku Equator manyiwe kotawe waliwo ekikuba ekingire wali someri abakasiru. Abatawulira bakiggala. Awo wali abeera. Nga nfuna wengumika wendi nga mweza message mugambo why am here. Nangamba please go back. Omuwala?
Nga nze ndi wano. Ne mga ndi wano. Najja nze mukubo nenkola bwenti na Nengenda. Ne Maria yali yakoowa. Ne mutumira akana kali kagenda okulima ne mga agenda oge Maria ndi wano. Nangamba Isaac ankusaba ve waffe genda. Neziwera 7. Neziwera 11. Ezakawungezi. Yesebo. Neziwera 2. Nengenda mu katale kayabwe nengola akasenya n'essuuka. Nenzija nali mwagala. Divorce ndi kwagala omuwala nga natuka n'okusala omusayi gwange bwenti. Ne mugana ye weesale ye ne yekulubula bwati ne mukola bwenti mbulira mukago. Tika. Wakola otya? Nesala. Ebigudu birali nkyabine ebigu. Lokwana zali singa sala nete embozi tugeno nnyumi yako. Embavu egundi nali njirina. Kati zinesa eno yali kati yejola. Metwekola bwetuti. Ye katugwe wesala ye yakola atya. Ye kalabula katono nnyo wano bwati. Wano ngate kapulya na musali. Nengola mburuta mukamu. N'omuwala oyo. Munange nengo essuuka. Seka luli bolo. Mungani mukolaje? Tutta mukago. Nakosala musali. Divorce. Kati biyo na wabigira wa. Divorce nali njagala Maria. Nasura onako lwasooka. Nagambye onako lwengenzeeyo. Ziweze sameka. Nenga nengula akasenya n'essuuka. Wenna wali ngumisa waliwo omuti ngawo n'ekiyumba nga tekinnagwa bitannagwa all plate. Divorce nenjala essuuka omwo nenneba nga we textinga naye mu kisiko. Abamanyi wao tewaliwo na nnyumba. Nasula njugere mugamba Maria nsuze wano gwamanyi nga bangamba. Maria nyamba ne bucha ne bagenda ne balima nga wendi Nengenda nali siridde nefuna ka hotel in India. Love ekutta. Love enzita. Nenga gwoliko. Nga yakoowa. Zibaziwera osanga 7. Yite gamba lwaki yagamba kya mukoya. Ntegeera ntya zibaziwera 7. Ezero nakolwaddako. Nakolwaddako waliwo omuwala mita Grace yali abeerawo waabwe naye nga mmanyi. Yalaita ne mugaa Grace nazze eggulo nga bwenkaaba ne nyamba omugamba ajje mulabeko bulabi. Omutima gutereere. Maria yagaana Grace nanga password. Ono goliko bagenda nakukyala mwesonyiwa ino omusajja omulala. Naye togamba nti nza gambye. Era mbande emotoka ya bulaka neyitawo negera ne bamuteekamu ne bamutwala ne bamushoppingira ebintu ne badda olwo nanga amaziga gampitamu gatuusenge eno. Uyu mwana Maria afaanana atya banna? Maria ne mugamba Maria nkulabye bangambe ino omusajja naye jangu nze sina buzibu nga ne baba va kwegatta nze njagala mukazi wange divorce nali mwagala nangamba nno ndeka ne buziba nebaka ne bucyenkeera. Ne buziba. Bwe buziba nembaza ngende manju w'ennyumba waliwo akatooyi kali kattaka n'omuti gwa ffene n'ekiyungu saidi za wali. Kati ziba ziwera ssaawa 3 ez'ekiro ne mugamba ndi wano wamwe manju. Ziba ziwera nnyo abafuluma bajje bakimere mu kiyungu. Ne nvayo ku muti n'ekyane mugamba Maria nkwagala. Taata we nangoba 10 ku ssaawa 3 ez'ekiro. Era abantu beekaya bw'enduulu ezaavuga zonna bali bagobanze. Taata yakugoba emisindi. Yes. Nenga ne Maria kimanyi bagoba bba wange abakazi beekyusa. Maria yakyuka ne bangoba enkera nyina kyali wange nanisula naye ne bajja bankimayo bukimi. Ne bankimeka yabwe ne bantwala ku kitanda omwezi mulamba nga ndi ku kitanda. Love yagala kutta. Love yagala kunzita. Bwe mpona mba ntambule butundu ku masanyalazo obomanyiwo n'ensanga obupande. Ono omusawo omukugu omukazi yano byeggula komawo mu nnaku 2 omukazi tadinadda agenda kudda mu dakiika 3 oli mugagga obwagala erindako bana abeeranga ku muti gw'amasanyalaze kwenda bakapanda ako nti ni musawo muganda ngamba Maria gwe leero ogenda kumpulira nogende nofune namba nali nsula ne chali wange Abex nenga nemenya akuuma ke malimu 75 kubanga ezange nali tutenzi malidde lije nsula Mali musa mwetayo nenzi menya nenfuna boda n'ennamba. Namugamba musawo akomawo nti jangu. Nengende wo musawo. Ngenda tuko musawo nga yategeka akafooke. Ngada tufuka musawo. Muganda. Nenzikize limulo lwayingire bwenti. Nenda bawali eri ensimbi ndaba ebintu bingi nnyo. Nangamba tuulaawo muzzukulu. Ngola bika ebizibu. Namugamba musawo mukazi wange nga bwenkaaba. Komaawo mbitegedde bakucaayi.
Divacho musawo ngana kubba. Atenga nobana alifala. Yakugamba atya? Komawo mbitegedde bakuchayi. Netofaayo. Obuzibu tumalanga wano. Teka mu ekigali. Kati mbazi je bwenti sente. Ndoza nalaba amazike nga machi nga manji. Kwa mwana era saving amazike. Nalinja amuwayo buno bunusu mundeka mu kigali. Nagamba muzukulu. Febola ba waneno fa abajanja ba minister. Febola ba waneno fa bemu. Yachozo olulimi yawo. Yes. Abalongo abo balaba. Tebakwata ezo sente. Ebibbo byaliwo bina. Nayonge najjayo n'ekyana ebiwera bimeka. 5 jimitwala 2 mu emeka. Mu 5. Bajjajja mbateekamu ekigali. Divorce. Nangamba hati muzukulu muzibu ki nemutotolera nangamba oyagala kitogera bingi. Konze njagala dde. Ko ye omwagala mbanga kikonze ne ba week mu ye setting aje ko ya munako bila agenda bazze nengamba atona akola. Nengamba atona akola ki? Akola. Nangamba genda kwata obudagala buno. Genda okuba ku kitanda emirundi emeka? 3. Nga bwogamba ki? Maria nkwagala. Maria gwe wange. Maria nsinga bazadde wo buyinza. Maria nkwagala wano munako 2. Nengenda. Enkikuba nabwe mbiyogedde. Bwe nkuba ekitanda nenninda. Savana mu nyumba. Zibazo weranga 11 ezolego nankubira essimu. Muzukulu. Obuzibu bwe tulina olina kye weerabidde. Konza ne kijjajja. Waliyo omuti omusolodondo guli kasozi mutundwe. Wallahi ya Mungu. Omusawo Omuganda. Yes. Nangamba waliyo omuti omusolodondo guli kasozi mutundwe. Naye osobola kujja ntugukima wase kyo weereza sente. Konza musajja gwa sente mmeka mitwala 2. Neziweereza wallahi. Story gwe nali twana yajimanyi bulungi. Abe. Neziweereza gese. Omuti bagula atya? Omusolodondo guli mutundwe. Ku kasozi. Okugukimawo. Naye nga naye ali mu mutundwe. Naali mu mutundwe. Naye simanyi na kasozi kati yakigambo kasozi. Kyansika. Oshagede ku kasozi. Nuga kasozi. Nenvuereza bitwala 2. Nerinnya ly'omuti omusolodondo. Musolondodo. Kaina kigambo nakyulira omusolondo ngamba ate bintu bya love. Omusolo. Omuti omusolondodo ngamba yes. Noweereza 2. Kati ogukimayo otya? Saago kima ne buziba ne bukya. Ne mugamba omukazi teyazze. Nangamba ne waliwo obuzibu. Naye obuzibu buneeno bwinakolwako leero jangu. Ne nfatawo boda nengenda. Ati nali zigaze mitwalo nga 3.5 awo. Zona ne bazinzibako. Zona azitwana ngamba agenda olinde mukazi wo. Nengenda neninda Maria onako olwasooka. Ne mulindo olwokubiri nenga bankuba essimu. Maria ayongera kunvuma bivumu mukambwe nga nvuma n'okunvuma. Nenko musawo mugamba musawo. Amazima gali ki? Sawo nangamba muvubuka. Todamu kuba ku simu yange sikumanyi sikulabangako. Nanja tuya nti nkubbye. Navuma omusawo ku simu nga bwenkaaba. Olaba ne bya filimu muzoli nanyiga na kwa TV najikasuka. Nali muzigo gwa mitwalo 7. Nanyiga naina ka TV nenga kasuka. Esimu nenji kubawo nampulira n'ekyayi. Omusawo yakugamba atya? Muwo muti omusolodondo nengenda yebera nembikola byonna namala nanvuma nanga sida ku simu ye. Twamugamba nti ngenda kujja waawo. Nali mpulira nga n'ekyenga byonna sikyabyagala. Divorce njogera ku love gye nalina eri omuwala. Love yaddala. Naye omuwala ye akuwa nsonga ki nti bannaye twawukane? Mbitegera leta nega nsoke gambe kino. Bwe twamalanga bina biwedde. Ne mala wiki ne ngamba it's okay. Ne musanga mu park natete ngaze kima bintu bye amala koleki. Ne nyingira taxi ngirimu abantu bonna nga bajjudde. Ne mfukamira wabira conductor ne mbagamba bannange ono mukazi wange. Mbasaba mu mugambe mwagala bi. Oba ali yakuloga. Abakade ne bamugamba bambi yogera kona ye waliwo abakazi abali abakulukulu. Mali manche yakola. Yaita police ne bantwala bati era nalete mu park babimanyi. Aba taxi ne kati bandaba bwe mpita ngamba password iki bakimanyi. Wala jana mu park. Waliwo police mu park ebiseera ebyo kati bagijjawo. Yenatete. Ne bankwata bati jeke ne bagaba bano bafere. Ne bantwala ku police. Abasika ne mbanyonyolanga bwenkaaba bambi bali bakisa ne banta. Nanga muvubuka genda olifuna omukazi omulala. Divorce
nagwa mukwano nenko ganze na nenzigwawo mama wange nankwera ngamba mwana wange nyamba byera birolefu n'abakazi abalala nenga mama wamugamba ko nti banchayi yali amumanyi n'omumanya ndi ku muwala gwe nanja munaze ne mama nga gwe ngende uwasa kati ibamuwasa omusawo gwe nakunyumizaako waita ati emyezi nga 9 nga Maria azaala balongo naye kubanga nali nkyamwagala nga siwulira losi nga abaana kusomera bangamba gwe Maria yazadde abalongo balaka babu password abaana babonga mpulira essanyu naye nga nkimanyi si bange nga gesa kungamba ati abaana be bangi nga bw'okingamba nkwoca ze nninamu oba ekiwala kyali kyakukwatamu Maria yangamba ekyango byabwali bwavu wali mwavu yambulira amazima nali mwavu nnyo divorce nange esaawa zino nkiraba kubanga n'ettaamu gye namala naye awo nasuliranga naye anti nga lwenfunye ennyo muliisa kikomando tetwalyako ku binyeebwa nga mulimu nti oba akamukene nga sente zensembayo okufuna 15,200 oba kitegeera twali baavu nnyo nga nange nkiraba kati ndowooza yaguma nnyo n'awulira ng'akoze eki ng'akooye eyo mbitegealeeta nti nali muki nali mwavu nga naawe weetya mu bwavu divorce nkugambye ffe obwavu obwaffe bwatandikira waka nti mutwabirano ne background tezibadde ennungi ntera nnyo gamba abantu nti ffe twasulanga ku inchi tewali ne baseka kitegedde divorce waliwo family ezimu ng'abantu emifaliso kati ffe emifaliso gino emine tugirabye kati neffe twasulanga ku bufaliso nga inchi tewali yaddala are you getting unolinga emikeeka ngami nga inchi tewali wetukobera inchi tewali omanya teyina kati alubwavu onenjagala mbuteeke ku mukazi ng'alina kukola ki ng'alina kungoba Maria nangoba ewaabwe balinamu kasente ez'ekyalo nti waliwo omuntu ku kyalo nga tebali bubi mukazi sajja mulimi mukazi mulimi alina abaana babaweeredde Maria olwokuwasa wali myaka ng'emeka kali kavubuka wali oyagala kuwasa nali muto nnyo kali kavubuka nnyo bino laafu yekivubuka nyivosi gye njogerako ngolaba yogambere n'omuntu wo kuba olwedde oli muto yes naye olaga nti wali ogenda kuwasa ng'ajagala muwasa nkolagala aveeyo omanyira aveeyo kupushinga nga owulira olagambere n'omuntu otwagala akuveeko naye nga tosobola muliisa tosobola mwambaza ebbanga enamaana naye samusibisa alina kunviriza emitwalo 2.5 oba ogumu ekitundu kati wali omwagaza simanyi naye nali mwagala kyolina omumanyi kati yazaala abalongo ne bamuwasa ne bamutwala namala omwaka nga mulamba nga sirikavalinganga kati ali mubufumbo naye nga twogera twaddamu okwogera era tulyokke andaba ku TV nange omusajja gwe yagoba omusajja gwe yagoba amulaba ku TV yes yali obubi yes kati bwaga nti mwekyalieko mukumwokye ku masiro kiyinza obutasoboka kati tokyamwetaaga simwetaaga ge mazima naye nga si mu bubi kuba namwagala era avyo kajira nyibaddeko naye nze sikyagwa mu love divorce kati oddamu kufunanga muntu mulala mbafuna ne sina love waddamu nofunafunayo nafunayo ku mulala ate yali muwala mugumu nnyo naye ate this time nze yali omubi kubanga divorce okumanga omuwala yali mugumu nakunyumiza ku mwana gwe nagamba gwe natuma agenda betooke obwavu bwaduma namuvuna nga njagala nnyo bamuyita haira bambi nga bina bawala bajja najja namalako ewo wiiki nga ndiyala kati naye bange era alina olusuku nga mulimu ettooke naye nga enyala etumidde enaku nga mmeka naku nga 3 naye nga nemukoye nemugamba Maria nemugamba Haira wangi bantutte ekkola eno naye olaba neiba wange oyo yadde yaŋŋambye ngene ettooke eryo yali mpadde koye nemugamba genda oliteme naye bw'olitema dduka ebitooke ebyo biriko ennumba ate njagala dduke baleme mulaki mulaba bwe yagenda n'alitema endulu ne zivuga uya mubiya era nambikola nze yakuba simu ndingenze kukola nyina we nali just ng'olaba nga nekwesi nga kinjagala ayitituuka afumbe wali mulimba nze ngenze ku mulimu nga sirina kyakkola tokola nga sirina kyakkola nga sirina na mulimu nabba ettooke endulu ne zivuga ne bamukwata awo
tuwachira tukakuba biki oli nagamba abali mu kikomera kya oli jatalo yingira divorce nekweka paka bamwita ku mulyango gwange nenda bangu wende bategeddewo nimvayo mu cover nenzita kichakoze eki ebe nagambe besebya saa kunswaza biki omwana yantunulira bwati ndoza nagamba niba naye abasajja bazibu era bwe yafuluma ennyumba yange teyadda oyango bane bwe yansanga wakingisa ejojjo walino naye password wantama wallahi wamubise toke yanga password wantama mu bulamu bwange bwonna so kati laavu nenda banga oyine wabangumidde ngandi yala nnyo ne wabatangumidde nenkoowa iranze sigwa mu kwana divorce kati obeerawo otya of course demand of nature mbikola ofune ku byanga nesirimbo bannange divorce ayagala mukazi we sibisina nze namenye ko mutima mbu password inze password mbu mukwano gumutta inze password ali mulavu sisobola watalabye ku baby wotabaawo and maybe I will never fall in love again tisobola gwa mukwano mundi mulala yeah kati buno okati oli celebrity ku TV bakulaba banda banenga nayo za toyi ku best bakugamba boss wa best hotel bangamba omusajja ina farm yiwawo yes kati ate ku best hotel ogenda eno sije bangamba bili bikyala bili nayo zangayo ku toyi otya obavo bano menyonga bakaza bonabona bangobye ninga ne bane wavo bunzita nenga ne sabo omulimu ku best nenda ko koza toyi ezo ku best ndabampe nko 5 ngobeerawo misana na kiro ovasanga 8 mpaka nkeera bana bitusanga mutoyi nga bali awo tebavaawo webale nnyo ate abantu ba best bapama divorce kino nyi olanyizo kyogane batya divorce abantu bakola ku best bapama abakozi oba okuva ku mukozi kuva ku boss mpaka wansi ku banywi okuva ku boss yes bone bakola bali bapama nze gule muli musugula banga divorce okimanyi nti nayo za toys best ndozo nawo basajja najibu wala basajja nti tubanyumiza mboza feze sad story base nawo atoseka basajja mu abasajja bapama okuva ku boss divorce okimanyi nti no mu best nali ndoza toy nenga omusajja tolanga ko bantu bapamanga ba best ng'omusajja asobola okupama ekinya kiri wano bamala yabo najja n'apama wali wallahi ya Mungu but infection sogera kusesa but infection atenza ayozayo sita infection divorce malaya ekinya kiri wano najja n'apama wano nga kigenderere nogamba kala abadata midde omulamu najja nga ali kiri ali steady nnyo musajja akubye ekikalu jukira bwaba akavayo ddayo n'apama wali obanga ddayo otereze ebyoli onajja n'apama wano ekinya kiri wano kiri kiri toys are best abantu oku best bapama ebya ddala nazoza wiki yasoka wiki yokuna nenga era abantu ombasasira boza toyi mu bivu ebyo jukira divorce ebintu ebyo customer yabeera boss era boss wo katulabo oyo musajja wa best kyasinga okukuliriza mu nsi ye customer gwe customer jo mubogolere yategera kibaita business okitegeera era nze nomuyansa nko nga nyomba ne malaya sorry banekola jasala kifulumya bwetwe abo abetunda abo banange omusajja katankube yangamba leta mmeka nti mukama wange siina ona aleta mmeka ekiro kimala enzo mu mitwalo nga 15 abiri gwoza kima 15 atwagala muyombesa nanga atoddamu akola kirungi kyenjagalayo wadde bena nabifunayo ate we natandikira okukola obwemusi kati manager wa bali bamwita Nassa yenyini Antonio Skilabo yekase ngo bojiwulira Antonio zinjimanyi yenyini yo kati yali manager wa best oduka wali yekase ngeno yambuka mboti katono wagulu we bale nnyo kati oyo yakola eyo yali manager yali second in command wa Udu oyo manager wa oyo mugama wa best njogera nali mto yange njoza emuseo nitalava mani tazze
ngati ayina kyayagala okwogera egamba abantu ne mugamba bosi wange nze bwendi bampeemu abaaliwo baaseka bana abozi batoyina mmwe kati gwe oveeyo gyeno ove mu toyo gy'oyogere n'abantu naye nga nze kuva ku ssingo kuva ku ssomero nali emusipate nze hype man ne mugamba mumpeemu nanga jangu yamani nze password bikikate kyekyamu password kyalinga ono kyali wena niswa naye nali kwata kama pesa nga ndi kabaka era yali tumananga ne boy tukutume Mr Password nga bwa penso bobuku twasana na tademo password nzi pin code ebyo arabe nantuma gwe Mr Password erinya kwe lyava bwena kwata microphone nentandikirawo yenze password MC mugamba mutya mbadde ngamba simanya biki mukole muti saddamu kuddamu toyi buto afuna promotion yes overi mu B era bwe namala bokoza byo lunako olwo ate ko bapa manyo ngalenga bangamba bye bye divorce nasa ngamba oyine ekitone kyongereyo DJ alimu nangamba oyine ekitone kyongereyo nes era kirekyo natambula mbala mu nateeta ngenda lagawa enkeera nembako kabala kengenda nenkwata microphone ya bwerere enkana nga jango tukolereko nera ko bere musiwo mu nateeta awo nimba mu B neba abantu ba best bapama nkikubuulira tola banga ko bantu abantu ba best bapama lwakuba ate ebbaala esingamu yemu kubale singo kula sente wano mu Uganda anti new best hotel ni omugagga new best hotel nusu ebitano takwochayo esawa zino ndo gendayo newe nali natoko esana nengendayo bamejako nga ngenda nzijuka nanjo chayo okitega nina kuzino ndo gendayo ndwawo nusu ebitano zikola ki new best hotel tewali sente zitakola ne 10 kikola kiki anti buli kinga kulya waliwo ekiri okuverera ku level yo vako na mabala imbufe tetwagala ya wanigina yingiro li wa mugaso ku best hotel nawo li wa mugaso wake onagula malaya amairunja agatundamu bigijaji yes aina level kuva kuyiyo kuyasembayo nadda kuyiyo nadda kuyo aina level zonna nawogera ngulu mwenga teye kituli oyingira noina woko kati bwotuuka eyo wajja kuddayo gavumenti mwambaleko bulungi tugende muki yategera kyayita akatali bwama bituufu bwegamba nti abakazi babeera mu wirubalo bituufu yonna ibogera ku best bituufu bakazi ojja ku wirubalo yes lwakuba ate birungi era ne gavumenti kimanyi nti gwanga mu ebiri n'ebirungi wirubalo kujjako akazi nga bameka wenakwerayo teyalinga wiribalo wenakwerayo bakuwanga just bakazi ku mmeeza okitegeera naye kati ndi mukwogera ku kiri ekikadde ekyaliyo gwe kati tebogera nti ekiriyo ekyokubiri be bato benakala abali creative mu mabaala andi bayinza okugamba leero tugenda kukola eno bagita bata pako night ne bazigwa ne bagamba mukazi ajja pako bakwasa pako ng'omugenda omukola okitegedde bali creative nnyo gye biri byaliyo kati wali olongosa toyi nga tebeerira yeeyo mutoyi wati beso tewali kikuleeta kulira muntu mutoyi kuba naawe omulirawo wonna wosanze bwenakulirangayo kati kiri kifo kyebyo lwaki ate okukutamba ogere mutoyi nga abantu bali wano nga mwerya yesebo wenakolerangayo soogera kati naye bangamba era byebikyaliyo kati weba bikyaliyo manya ge mazima tebalimba naye gwe besti bapama waji bapama wayoza toyi n'olyanga nempiranga zintamye kadongo baina ne zitransfer basi waade tugenda kukola muya waggulu kira muya wansi eyabasookerwako ebasinga zaaliyo nnyo naye nga toyiya waggulu bano abasookerwako waliwo waggulu awo bali bagayi bapama okuva ku biwala ebibeerayo olumu kati babanga abakukyusaamu gwayo omuzi wa toyi oba olina ogenda olongosa olumuzi abamalaya nga malaya baba bava kukola bye bakola gwalina ogenda olongoose yesebo basuuka bikiyo bijjeko yesebo obupiira gwabulondawo obutwaleyo yesebo besi ate nga y'amaanyi ne tonambuuza ssente anti olwosente meka 15 wano mu kulongoosa B n'okusiimula n'okwoza omulimu gwalinga gwe gumu 15
oba okoze ekyo oba okoze eki 5,000 yese kati ovotya mu best kasana takwata microphone yange eyo nesaba omulimu munateetaawo mu balabaala nentandika okukola obwemusi naye nga ndi mubi okwayipinga biki ebyo nali mubi era badde jjebe basanga kati nakaddiwamu kale vibe za kankenderamu kati wafuna babifunamu ssente temwalimu naawe ssente temwabeerangamu ssente abandi bafuna ssente tebakulimba bano babimusi nga bavimba nnyo malala just kyekyabintabya temuli ze MC gundi ze kuba African Mondays ku kaski simanya gundi Saturday kyekyoka nakuwa mwenge gwa bwereere teri kirala nabakazi tewali kirala babakazi ojja kusanga nabo benyini abali successful abayinamu ojja kusanga bayinako TV gyagattako naye mbundi amusimu bala bweti talina nakyangamba nze because nabikola asiba yebase akamungeeza agenda temuli mulamu wange ojja kuba omukazi okuvimba baba balese waitress nekama mbunze MC password wange temuli ssente nze nali manyi nti mulimu gw'amaanyi bafuna ssente nyingi temuli ssente bakola nnyo ate bafuna kitono nnyo bwe nembikola awo kati ovaayo otyo oyingire mu TV DJ nali nkola naye bamita DJ Martin Pro yakyalimu akuba endongozi mu mabaala omwo DJ Martin Pro ankubira essimu ngamba why jo mperekereko ng'akola ku mmuunu ngenda ku mmuunu onako olusoka nasanga ebikokola zaawo nga bampaamu yogeramu nga bwakuba anti bwe nayogera n'abakozi bagamba tumusigaze ne bansigaza nga tebanasaba na kitabo kyonna yate yani asaba ebitabo ne bansigaza nentandika okukola Mono TV yes nawe nkola naye obankuba enkokola omanyi naye nga bw'oyingira ku mpewo oti olwagendako bwenki n'owulira bwe nagendako yali yakola mu sheeyo n'ayagala okunkuba enkokola wali omuvubuka w'ebyemizannyo bamuyita Bosa Podiyazi n'abagamba oyo mwana musigaza amanyi kyakola nensigalawo era munga obimanyi TV ezo mubakuba enkokola tojja kukola biki lwaki okola ololo nyemberawo nga mpambana nga tozasuba of course obimanyi naye ng'okolakola naye nga nkyewulira nabeerangawo nga nkola nga ngamba I have to be kera ate wetwabeererawo nga ate mutubalaba eri ewa ku BBS nga nkulaba ala ni cruise nga nkubalaba nogaba banna ate bano yes kati ffe watandika ddyo tulaba ate mwe nabala nali nkyasoma muli bakulu muli bakulu ba era mbawe ng'otulaba ku TV gwotawuza nakinkuwanya ekitiibwa sikuwa kitiibwa nti because the devotion ayina bino naye just nyina okuwa respect because obanga senior wange kati wabeeranga eyo ng'otulaba ku TV ku ssomero va ku bino ndi waka nali muto nga mbalaba ku TV bwe mba nali mu senior 4 tubireke bwezi tugireke okamanya nali mu senior 4 era nenzija nongamba ebigambo bitokyanzijukira nogamba you will be naja negamba divorce ngamba egomba nga muvimbye muti nga muli muti nga mukalobye amayiga nti nga mwakayingira kati okyalina malala kati olwawe nobikoze naye luli nga bwoba muguze nga tempya alanikuza agala asale kati naawe oyagala obeere ngaoli oti badman nabuuza bino bwegamba bakama bange mujebale kakati badde nsaba yenze Isaac badde nze wano munkoba za mbogo nkyasoma naye mbadde nsaba nange nsobola okunyiga ogwe kakati mutabani muvubuka muto najibu omuvubuka ono yalina amalala sebo yantuuza naŋŋamba ensi eno time just anyway yayogera bituufu era ate bematira nnyo nga babiŋŋamba nedda twagamba tutya bituufu mangamba time eba tenatuuka time yejja kutuuka kyova olaba bwe nagenda ku mmuunu nayisibwa singa mulumya story yali waggulu awo lwakuba bayinza okugamba mbalwana kyekyaliwo waggulu awo nabeerawo nga ngamba time yange tenatuuka ng'oli ku kigambo kye nakugamba yes togamba ebbanga lyonna yes ebigambo bye nagamba ng'onsanze mukyasoma yes byobadde otambulirako agatonda mu ggulu
budde abasajja naitwa abantu abankola okukoleza ddala ngazi kuba okukola sina na kinnina naye nga manyi kimu I can be nabeerawo nga nze bw'obaira badako mu area ngo kimanyi gwasinga nga bali bamanyi bakusinga naye nga olwalo gatira bakano ka divorce oyogera gwe nga kimanyi osinga osagede nze bwe nali awo waggulu time yange ekigambo nali manyi tekyakunyiiza kyambeerako tekyanyiiza era kyandetera okwetegeka ngamba time ala nina ngamba agenda wetegeke simu yo jijeko simu ya bei yani akubo ekana nnyo bajigira ko ale simu ze bei tamanye bazigira naso kukwata esimu ekya iPhone tuna kusoba no wasimu ina muna ringtone yali enkadde ntonyi wasimu wasoka byonna nakugamba time obudde bwo genda wetegeke ebbanga lina maraawo emakinde waggulu nalinga netegeka ngabulwa kanozuko ngamba musajja yangamba obudde bwo webale nnyo nalwa kale ranga omachange so nange nina gwe nagamba kati nange nkwenyumiriza nti nakugamba ekigambo nekyo chobola bankuwe ekitiibwa okitegedde chobola bankuwe ekitiibwa nempisa era nazo akola nyirira mwazi ngamba katova devotions nze sinyiga nze oyinza okuba oyinza kati okunyigira sokoddemu wano mayinze si bigambo kibi nakugamba ebigambo ngamba bwoti najja ngano batatu batya ngokyali ku ssomero bwemwajjanga abankubaza bulange webale nnyo ku bulange jukira zali mwebana abana abamasomero abajjanga nali sente nkoba za mbogo badde sikyakujjukira nali HP nera nga omanyi omuntu omukujjukujja aliba navaani mu bulange nojja mu masengere nenganda byani kati ebiseera bwe nali ndabako shows erabire nenga mwe nali mbalaba nenzija nga muganda wange mbadde nsaba nange njagala kubanga mmwe naye nsobola nnoze ndi musajja muzibu biki nembogera mukaawo nga muntu nuulidde muti nogamba olaba muvubuka sooka omala okusoma time yo tennatuuka ono naŋŋamba ate era time nga bwetuuka weetegeke okitegeera weetegeke naye weetegeke nabagamba naye olaba nze nsobola gwe ng'olaba oyengedde nze nga ndaba naawe nsobola noŋŋamba tonnaba akaseera ko kajja era nombuuza kati singa tugamba essaawa zo ntandika okula oyinza kukola ki ebinnema nga kale tandika ala nagamba kati mutuweemu ng'ate nsobola nasinayogera bogezi yenze nali sinalifunira password nayogera linnya lyange yenze Isaac yes nentamwattamwa ndowooza okirabye ddayo weetegeke watamwatamwa ani nze mbadde sijjuke manyi abaana bangi abadde bajjanga omubulange era batugamba bigambo byebimu kati wemba njagala batera okubuuza ekibuuzo kino kakati Mr. Divorce nze wemba njagala kubeera owamawulire nsome subjects ki bebabuuza nno ku ssomero kati nebabuuza mugambe ki nti genda okola oluganda obakola literature owandiike ojja kuyisoma bulungi oliki kati sciences ninga it's okay you can do your sciences nojja noyiribira eno waggulu era kibabuuliza ddala abaana okusanga ku masengerawo ekyenjawulo nti ku mulundi guno sikyaliyo ku masengere naye bangi nnyo abaze bajja ne bakyala manyi bwe mutuuka mu bulanga awo babeerako mu bitongole by'amawulire ebya Ssaabasajja balaba bagenda mu CBS abajja mu BBS bebamu abaana ne bajja nakusanga bana I always watch you bambi njagala kubeera bwenti kati manja abeera wa mawulire kubeera babuuza njagala kubeera presenter nkola subjects ki kitegeera kale no netudda mu kubuulirira ndoza nawe mwajjira awo nange we najjira nombuulirira wamala gwe nasanga ali yali akati akole ku NBS ali in production yangamba bino ebintu twabirabanga omuntu kyonaba mubiri omuntu kyonaba Katonda abange yali bakubwe Katonda abange yakitegeka nti onajja kukiba okitegeera so nze ebigambo by'engamba nabeerawo nga mpisibwa mu ngeri embi nga sina kyaka ku mundu abo akunyiga nnyo kale olakibote bagala boogerako era we naboogerako ko ne batandika okuleetako olutalo ne mbasiboogerako nga bo ntoba nga brand ya kati bakyakugamba ki tebalina kye bangamba ye big brand mbu bakuleetako olutalo bakusobola
Ina bugina ko Jessica tono nnyo ne banyiga. Banyiga ate babadde bakuwachi. Muno TV electro station neme. Ha, tane tuzireke. Gamba nti bali tebansasula. Bannange. Musajja wange Asha jali ye waggulu. Asha jali ye musajja asinga obukakkamu. Asha mbugalo bindo. Station yawe. Oba yali musombo yali ki? Simanyi. Masana. Musajja mukakkamu nnyo talina. Kati ne Muno TV ne wali abakuba enkokola. Divorce. Ngabazikubira. Kino kiyige ng'ojjako Muno TV. Ewantu wotalina kyojja wasinga empisa embi n'enkokola. Munsi muno. Ewantu nga muntu alina kyajjawo. Ewantu nga wali wansi wasinga abantu ab'empisa embi. Nawe lewukyaka mu bulamu bwo. Obeera n'ogamba katono yandetangako olutalo. Nale sinajja wadde n'ekikumi ninga mulina entalo. Okitegedde? Naye ojja genda mu professional world ba company zi professional nga buli omu akulaba bulabi kola byonkola byange yuggu. Wa byokola si byange. Si byange. Okitegedde? Naye mu buno obuntu company obutonotono wosanga ng'uno yayagala atabeere wooti yayagala ategeere muba mwewala na bitya. Ntalo ku ntalo. Ntalo. Wewala na weera wala. Yes, naye nze nalina ekintu ky'omu mutwe time yange ejja kukola ki? Ejja kuja nekati era kati osanga oba buli omu nawe ayagala obba. Naye ekigambo kyakiriko nti time yo tennatuuka. Kola pambana. Kyobanga nkubira simu mulundi gumu wangi taata nzigirawo. Neetegeka. Neeteekateeka mmanyi nja kutuuka wengola ki? Gy'olaga. Togana buuka madaala. Ebigambo byewaŋŋamba ku masengere. Mwali mutudde simanyi. Kanake mmanju. Awo. Wetolotoola nga kiriizi. Kuwe mwali mutudde. Awali omulyango ogenda mu Bolange. Mwebale nnyo. Nenzigyawo. Time. Kati nga gwe otulaba olaba ki? Nali ndaba b'amaanyi. Kati ate bwenafuluma bwe nti. N'ensanga Zambaali. Yali mupya. Simanyi nenga namusanga. Kati ate oyo yanjigiriza eky'obutakotoggera. Bwe namugambako ate ye n'aŋŋamba siira lwaki nkutoggera bw'oliwo omaze okwetegeka n'onsanga mu ddoboozi lyeri bw'oliwo omaze okuteeka n'onsanga buli bali chance nja kuyisaawo tokutoggera ng'omuntu olumaawo n'omukisa gwe ekyo yakinjigiriza anti watu akakugamba era ne era bwe nabeera ku mmuunu nze yali asinga okubeera owa wansi nze yasinga oleeta abakozi abangi ku mmuunu naye nga waliwo omukozi amaze emyaka nga 10 mu kifo talina gwe yali agambyeko nti kale njita wano kibeera kyekyo nakweyagaliza ate ajjawo mmekaawo bwe basira ti nze nzijawo sina divorce nemba nyina ze nzijawo sina nsonga engana kubira munnwange paasi asaba nga kyali wange kubanga nange mukugenda nawe mugenda ku masengere olina engeri gye wagendayo oba okitegeera divorce singa nkera ku makya byokola mbimanyi newabaawo ddiiru ejja takinyuma divorce kunsangayo nga ndiyonze kanga oluddiiru eyiteekawo divorce nkimanyi emikwano si mirungi okitegedde eyo naye defense esooberawo nti bannange emikwano egyo okitegeera naye nze ndaba omuntu musembezi mukyanga kyakola kikyo sikuwera mukola ekyange baga technician akola kino nyinayo kyali wange genda wesabira omulimu so mubanga ninamala awo oli akinjigiriza tokutogera muntu nabeerangawo ng'abaana bajja password biki tuyagala mulimu ku mmuunu mugambye ojja wano jangu genda wali nava ndowooza ndeza abakozi abalinga mu 7 ku 8 ku mmuunu naye ng'ate nzira asembayo okubeera nga kaba bali abatono abatali b'amaanyi baba yedi bayitanga b'amaanyi abaaliwo naye of course twabira nga tewaliwo amaanyi nti walinnya mubambuli wamwe bakabejja baawo sinzira ku myaka gy'omaze ne boosi engeri gy'ayogeramuko naye kitegeera naye nga ndeeta abakozi naye kati abamu naleeta bakyaliwo bakola bamuyita MC password for you today emboozi betunyumizaamu just omanya ogatagatamu fulufiga gamba ogatagata dats nolabwe zikwatagana fulufiga mukwatagana omukwano gwange nnyo nefe natwagala ne mugambe nze lwaki atabagala gwomubumbu gwakwakyaira ki nze nkumanya bambita mmanyi kyemmanyi bani batayagala fulufiga oyo muwirako fe abeeyo awa yogerayo nanti edda ssebo ajja kumbuuza kakavuuka kagani sikagala kaawa mugambe anze sifunako obuzibu nga nze ne nawulirako nga agamba abadde ere supu tabaagala aba Spark TV
era nze wenifuna chance jjako maaso ge nze njagala nzije tugereko naye ng'omugamba ki ndi wamawulire ampeyo interview jes ku Daily Soap brandi yange saagala gijajamya bwenti ajawa seo full figure brandi yange saagala gijajamya bwenti ate batabaagala lwaki mwesibako naye nze mugambe simuyinaako obuzibu nze mugambe simuyinaako obuzibu ajje kale onakolebwe tubadde tubalina policy password ab'ekisindogo masaidi eno baneiba balekanya ebidongo masaka beebaawo bali eyo neera kasa mwina mukola ensi tetulina kyagikolera ensi fenna ejja tumala tewali kyakkola tutambudde bwe tutyo naye nga gwalinayo kasente osobola okumpaayo divoki sirinamu sente leero mba ku sente byaddala nze nva mu galagi kutereeza motoka yafudde genda kwikira ono mpe sente nina layini yange ya Airtel bakuba amasimu eriwo eri essimu endala najibu omwami ono ampe ku sente ate ziriwa agenda kuwa zaliiwo najibu naye ajja kunoonya kyalya nze mubuulira najibu wagira ogambe nti no bakuwe omanyi wano bwe tufuna ekyokulya oba okifunye kati tewali ssente zo teziriwo naye bino ebirala weebiri micungwa weebiri micungwa naye nagwo osaze tomanyi yaguleese simanyi nanyinigwo kale kati basiibulire wano bannange baagaliza olunaku olulungi mbeere bulungi gwalina ekasente osobola tuwayawulidde tubadde tukubaganya ebirowoozo wano tetulinamu ku ssente osobola kumpayo ku ssente nenjira nga ndyako ebisigadde n'omukulu njamuwaayo ko bwe namunaba mumpadde naye yanze sebo kiki kyotakkiriza tewali ojja kumpa baayi naye ssente ezo zo ojja ziiba